okuluza bogezi baba ne sente wamma mwannyinaze otyo osobola okumunzigirayo ne mulabako nandi munoonyeza ne mumulaba naye omusana guno amaaso go nga manyi kuva dda ne bwe twali tuli bato ntaata yakkubanga ng'akutuma ejjiiko n'oleeta supuuni sebo taata akutuma ejjiiko n'oleeta ki walozze ku nsonga za busuubuzi ate ensonga ndala ze zavaamu Ssenga, I believe on one thing. Bwali osimbula emmotoka okugenda ebimu wabyerabira. Mister, can you please bring all those things here? Kino ekirabo kikyo. Ssenga kikyo. Omukulu agambye nti weebale kumuwonya wamuwonya bingi. Takomye okwo n'agamba akuwadde kana akalabo. Katono nnyo kakola emirimu just only 3 of them. Kano bakakoledde mu company yaffe, so just a brand new from our company. So okay, kakola emirimu mingi nnyo. Kakola emirimu mingi. Is it multi-purpose? It's a multi-purpose ngamba ya muchayina. Ngamba ya muchayina. Takola bwa gatekeeper ekola supu. Ssenga mukulu agambye kano kavude all from Soloti ekyamazima bogenda mukasana nga webikirirako like this. Ate tekakoma okwo Ssenga. Singa mama namazzi ajja n'atusalako wano omutaka omunyalwanda gakuba okulaba oti kalembeka amazzi. Ssenga kakola mingi takomye okwo. Naawe kasita okula. Ekyamazima gambye nti kati emyaka nga balabanga Ssenga China bangi abokulabirira togenda nga simanya gundo linnya ennyonyi genda kulaba Asiro na Manu nga babiwutula not only that. Kati bakolanga DSTV kakolanga like a DSTV Kaakati mukulu lindako okakasiza ddala byoyogera. Abotulaba kamatu otuyita kapa oba nze nemmanya mukulu yalese katuweleza Ssenga oli toyanze singa okuwonya kiri kimu nenda bogaba n'omukono gukankana singa tegukankana ono ye yandigabye naye kati olaba gwofuba engeri gy'obwerobozaamu muli munda oba obigaba gasembayo daliikirira nandi kati oli yabigula kati alaba accountability kikulu kasita bituuka awo Sibagambye bannange tunzikidde mu bootulo.